tulaba abafalisaayo abaaliwo ku mulembe gwa Yesu ne Yesu eyaliwo mu mulembe gwe. Naffe nga weetuli n'abafalisaayo weebali. Kati ekibuuzo tunaabawangula oba tetubawangule? Kakati gwe olina okubuuza ekyo ekibuuzo, nze nange nina okikubuuza. Yesu baamuwangula oba yabawangula? Ekyamuleeta yakikola, nammwe mujja kikola. Tugenda comparinga omulembe guli ogwa Yesu n'ogwaffe. Yesu ofiisi n'agirekawo ng'atuwadde ebisumuluzo n'ebikozesebwa n'atugamba nammwe mutandikiraawo. Kale wandiika Matayo 12 okuva ku lunyiriro olusooka paka gy'onooyagala okukoma. Nze nja kukoma era ku lwa 12. Naye gwe soma chapter yonna. Matthew chapter 12 from verse 1 to verse 12. Luke chapter 5. You can read from verse 1 to the last verse, but I'm going to start from verse 17 to verse 26. Luke chapter 5 verse 17 to verse 26. Tugenda comparing omulembe ogwa Yesu n'ogwaffe. Abafalisaayo ne Museveni. Omulembe gwa Yesu n'abayigirizwa naffe. Pastor flashlight yaddawa. Nja mubuuza tulabe wa gye yadda. Okay. Mujja kunsonyiwa bwe munabaamu agundi amaloboozi ge munawulira aganayitamu. Temufaayo, tujja kugumiikiriza. Kale eyo nga tuvuddeyo tugenda kuwumbawumba wiiki naye katumale okugenda mu security alerts n'ebimu ku byenjagala okuddamu bye mwambuuzizza. Tugenda mu security alerts, tugende mu bigenda okubeerawo ze security alerts, then njagala okusooka okuddamu ebimu ku bibuuzo bye mwayogedde eggulo mu vidiyo yammwe ey'eggulo ey'amasimu. Ebeerawo Lwakutaano naye olw'okuba luli twali mu kusiba nga tumaliriza okusiba twali tulina okusaba ne tutagenda mu masimu ku Friday, naye programu ebeera ya Friday. Bwabaawo okukyukamu tusobola okujongerayo ne tugiteeka ku Lwomukaaga naye ebeera ya Friday. Kakati bibino ebimu ku bibuuzo byammwe ebyaddiddwamu oba ebiddiddwamu oluvannyuma lw'okutuula mu vidiyo yammwe ey'eggulo, ekintu kye mwayogeddeko ennyo. Okuva ku bannannyini ba programu eyo abaagisaba okubeera nga mutambulira wamu, nga tutambulira wamu ffenna, waliwo ekintu ekiyitamu ennyo kye mutera okukozesa. Tukooyo okwogera, twagala bikolwa. Tukooyo okulabisa. Pastor ffe tukooye, nze nkooye. Tubeereko tukooyo okwogera, tukooyo okulabisa. Kati muwulire okuva mu nsonda ez'ebisenge by'amakolero ga Waaka. Omulabe bwammwe buli lwawulira nga mwogera ekigambo ekyo addamu nnyo amaanyi. Ebimu ku by'okulwanyisa ebinene bye tulina byasinga okutya byebyo ebyo bye mugamba bye mukooye. Kikino kye bantumye obbagamba. Ebirala byonna bye mwagala okwongerako okwongera ku ebyo mubyongere ku ebyo, naye ebyo byo temukoowa. Temugeza buli mugamba nti mukooyo okwogera awulira ng'alina wabatuusizza nti mmwe muba mwerabidde bye mumutuusizzaako wakati mu kwogera n'okulabisa. Kati buli lwe muvaayo mmwe ne mukinyooma ne mukirengezza ne mukifuula ekinafu ne mulaga nti mukooye, mumuleetera okunywa ku tuzzi, ayongera okukola ebintu ebibanafuya mu ekyo kye mukola. Jjukira Museveni yali amanyi nti omuntu alimuggyako alimuleetera mmundu. Yali amanyi omuntu alimuggyako alitendeka abasirikale najja ne bakubagana nga bwe bakubagana e Luweero. Alina ebibundu bye naye bituddawo tebirina kye bimuyamba. Omuntu ojja n'oyogera Museveni n'agamba singa omwana oyo leero ankubye bukubi masasi n'enfa. Kati okuva mu bisenge by'amakolero ga Waaka temuddamu ne munyooma ebyokulwanyisa byammwe ebyo bye mulinawo kati essaawa zino mubikole to the fullest. Kati ebirala byonna bye mwongerako mubyongere ku ebyo. Oba mukitegedde bulungi? Nabagambye programu yammwe eno eddibwamu era n'ediscussingibwa. Ebimu mbiddamu mu ngero, ebimu mbiddamu olw'okuba naye kino njagadde nzikiriziddwa okukireeta direct, kibaddemu oba nkibaddemu direct. Tokera ku makya n'ogamba nti okooyo okwogera. Senga ensi zonna tezikyalina palamenti, senga tewakyali dialogue, senga ababuulizi b'enjiri tebakyabuulira njiri, Bayibuli bagibuuliridde emyaka 10,000 mu egi. Buli lunaku abasumba bongera kubuulira njiri nga bagibuulira nga lunyiriri ku lunyiriri.
waliwo atuuka nga bayibuli bwagitunulira ati buli lunyiriri yalubuulira mudda naye ate ng'alina oddubuulira. Otherwise singa ekiriziya zaggalawo dda, emizikiti singa gyaggalawo dda, naye omumwa n'okwogera buli lunaku abasiraamu balina okujjukiza abasiraamu bannaabwe nti abange yesaawa mujje tusinze Allah, mwanguweeko muve ku bye mukola mujje tusinze Allah. Ogenda okulaba ng'omusiraamu asulawo ebintu ng'adduka bamujjukiza nti musiraamu ng'agenda muswala. Kati mu ab'emyaka ena mukooya okwogera mukakasa mumanyi ekintu ekyo wekituusiza Museveni ekyokwogera n'okulabisa. Okoye okulwanira ku social media omanyi ekiri ku social media. Najja wano nenjogera ebintu nentangaaza abantu origini ya M23 ne ADF. Genda olabe ekiri mu ICC. Ababede bavudde mu UN ICC ne bajje Congo ne bakola okunoonyereza ne bakonfaminga. Genda olabe ripooti yaabwe nga bwe nabibagamba confirmed Museveni ye nannyini ADF. Njagala okwebaza abantu abawandiika amabaluwa mu diaspora ne mugateeka we mulina okugateeka. Tokoowane luno olutalo tusobola oddulwana ng'oli awo ku buliri bwo n'okwata laputopu yo n'owandiika ebbaluwa yo bulungi n'osengeka ensonga zo n'osindika mu ICC n'osindika ewa MP wo simanyi seneta simanyi ani ne mubiteekayo. Ebintu ebyo tebikomaawo. Ebintu ebyo nabyogera 2023. Abawandiika ne muwandiika, ababadde beekalakaasa nga mutwala petitions nga mutaddemu M23 kubanga waliwo abantu abategeka okwekalakaasa nga tumaze okudiscussinga ne tubabuulira bannange kino kiri bwe kiti ne bwe kiti ne mubiteeka mu petitions ze mubadde nga muwaayo. Kati confirmed bwe baze ku ground babiconfirminze. Tetuli wano mu kusaaga. Information is power. Tetuli wano ku malisi, tetuli wano ku kyala kyonna. Kakati wulira kye babagambye, togeza n'ogamba nti okooyo okwogera mu revolution. Bwe kiba kyekyo revolution tugikwase bakasiru. Olowooza lwaki Museveni asikaasika gundi na lukoola? Lwaki Museveni alemera ku MP omu bw'ati ow'ekawempe ng'alina ba MP 7 mu parliament? Lwaki ne nalukoola omu tayagala agendeyo, ayagala wagendeyo wa NRM? Ba MP babeera ne mundu baba bagenze kukola ki? Kwogera. So gwe wenna agamba nti okooyo okwogera omwogezi owa omulabe waffe oba omuwadde ttampeko y'otuzanywe kutuzi avubirize ku mwoyo. Kati temukoowa kwogera. Mukama bawo omukisa. Ekyo nkimaze. Era ne bakama baffe kwe bali ku programu eno nammwe kwe muli abadde akooye Bayibuli egamba mu Yoweri nti n'omunafu gamba nti ndi w'amaanyi. Kati obadde okooye okwogera oyinza okuba nga olina ensonga zo ng'olinga omutuufu, naye ekyo kyekyokulwanyisa ekisuuka kye tutalina kusuula. Okimanyi nti okwogera kimu ku byokulwanyisa eby'omwoyo. Bayibuli egamba teekamu engatto nga weeteekerateekera weenaanika engatto mu bigere ez'okweteekerateekera okubuulira enjiri ey'emirembe. Okubuulira kuli mu kwogera. Okwogera kimu ku byokulwanyisa eby'omwoyo n'eby'omubiri. Kale eyo nga nvuddeyo abantu b'enkyukakyuka mwenna ekintu kya masiki nammwe mutandika okukikola. Bannayuganda mwambale masiki, nammwe mufune ebikookolo nammwe mubyambale, nammwe mutandika okwambala ebikookolo. Nammwe mutandika okwambala ebikookolo. Kanzije tugende maaso. Waliwo ekintu ekitandise Uganda kyatandika dda Museveni abadde yakikola dda naye nga tukiyitanga ekyokusaaga. Omuliro kyakulwanyisa eri Museveni. Museveni akozesa omuliro okuzza bannayuganda emabega ng'abookera emmaali zaabwe, abookera ebintu. Kaakati bw'oba olina ettaka lyo nga baali kubbako, bababbako ettaka lyammwe ne basimbawo ebibira ne basimbawo payini, mwokye payini waabwe nammwe. Kati sawa yakwokya payini, teri mwavu alina payini. Nabirabyeko mu bitundu by'ekyankwanza awo simanyi Nakaseke simanyi waawo. Bannayuganda mutandika okwokya payini ne kalituusi waabo abasajja. Nammwe mwokye ennimiro zaabwe, nammwe mwokye bizinensi zaabwe.
Museveni ali kuba naffe ali ku bantu baffe abookya mu West Nile n'ababulidde project gye bayita walk West Nile Lango West Nile Acholi Lango and Karamoja bali mu kwokya amayumba g'abantu. Olina bizinensi yo nga baagikubbako gendo yo kye yakubbako bizinensi yo nawe mwokye. Olina ettaka nga baalibba ne basimbawo ebintu olwo olusuku mukozesa omukisa guno ogw'omusana guno pereketya ng'enkuba tennatonya kuba mu gwokusatu guno enkuba esuubirwa okutonya. Uganda wakiri yonna tugyokye. Waliwo akeedi nga baagikubbako baagibba ku muhanji ne bamutta ne bamutwalako agundi akeedi ye oli related ku muhanji nabukeera gyokye. Awo ku katimba yokyawo gwe tofaayo oba gundi Mariani egenda ofiira mutujajjizaawo. Ekibuga bakikulemeseza tebaagala mubatembeyi. Ekibuga tukyokye. Museveni akozesezza omuliro okwokya amasomero n'okwokya okuza abantu emabega naffe tubookye. Mukozese chance eno nammwe mwokye mmwe twokye Uganda twokye ebintu byabwe Uganda ejja kusigalawo. Anti kyakulwanyisa nammwe mukwate omuliro mwokye. Wali okola bizinensi nga oyina kiriniki omubano ng'akuwendulira ne bajja ne bakukwata ye n'asigala mu bizinensi ya kiriniki gwe ne bakulemesa nga gwe buli saawa Drug Authority gwe gwekwata. Simanyi standard biki simanyi Bureau of Standard gwe gwekwata Bureau of what gwe gwekwata ye n'asigala mu kitundu nga yalina akakiriniki gwe kiriniki gyokye eddwaliro lyokye oba n'abalwadde bagiremu gwe yokya n'abali ku cupa oba bajja bajje naye naye akoleki asiraane bwe tutakola ekyo nga tukigatta ku by'okwogera ekyokulwanyisa tugambiddwa kino ebyokulwanyisa byonna bye tuyiyo okugattako tugatte ku bino bye tubadde nabyo ebigonzeza omusajja omutuusa wano. Kati omuliro gutandike tweyokye nga bwe batuwokya mpaka tulabanya n'awangula munne. Tubookye ekyo kyo tekisaana RO ye mumuleka alina ebizibu bye alina waayita alina byakola gwe batonnabiraba gwe bireke wogendera okulabira nti RO akola ogenda kulaba omutumbi omunene Uganda awo mugenda kulaba emitumbi gy'abajenero nga banoonya ekigambo RO fulani mugenda kulaba emirambo gy'aba minisita. Waliwo omuyimbi agenda okuttibwa Uganda awo ate nga muyimbi munene naye kanve ku muyimbi mugenda kulaba omulambo gwa Dewa Akiki Erweru Mbadi Katumba Wamala Diki Orumu Samuel Kidingi ne gurupu yammwe muli eyo mwefudde ba RO nga si yemmwe bagenda batta. So nekyo ndowooza tukikanyizaako ekyo ekyokwokya tekisaana kintu kirala mmwe mwokye bizinensi zaabwe. Mazima ddala mu musana guno tosobola kwokyayo kibira kya Kalitunsi nga mukimanyi nti mwalina ekyalo kyammwe baabagobako ne basimbawo Kalitunsi ne basimbawo Payini wabula mumuyitako Payini nga muwaana buwaanyi banange omusajja alina emiti mukwate Payini mwokye ebibira byabwe basanyawo ebibira byaffe ne basimba Payini. Gwe tofaayo mbw'oba ettaka lyali simanyi lya Forest Authority lyokye. Eyo nvuddeyo nababulidde ku mukyala gwe baagala okuleeta ku kitebe oyo nekyo tojja ekiri. Now mukabano mujjukira ababodaboda be twabagamba abaalina pipiki ezalingako ekigambo mwendo ne bakijjako era kati tokyasobola kulaba bodaboda eriko kigambo mwendo. Bwe baamala okujjako ekigambo mwendo ne basibako akagatto ne tubalumba mu kagatto. Bwe twabalumba mu kagatto ne bakajjako ne batandika okusiba enkoba nga zireebeeta. Bwe twaba exposinga ku nkoba ezireebeeta ne bazijjako. Kaakati wulira ekiriyo bagamba bannayuganda mubuuse nnyo okutuula ku bodaboda musooka kubeetegereza temulinnya bodaboda z'Abanyarwanda egundi obwavu bubatta tebakyakola oba bw'oba ogituddeko toyogera ne bwakusojja ebigambo toyogera. Kati wulira ki kye baakoze okusobola okuba nga basobola okukola babeere nga bakola nga babatwala baabawadde masiki za bulaaka beefuula abagaadinga enfuufu. Lwaki bambala masiki? Bakweka identity nti kubanga mubeetegereza nnyo okulinnya pipiki osooka mwetegereza bw'olaba nga Munyarwanda tomulinnya
kakati baleese masiki kubanga oli bw'ayambala masiki ekifaananyi kye kyafaanana tekivaayo bulungi balina ebinnyo biri kungulu balina biki kati ateekamu masiki ng'asibye ennyindo kati tosobola kumwa identifyinga bulungi yaani eyo ennambiro bw'olaba owa booda ayambadde masiki togirinnya bazze mu masiki za bulaaka okusobola okuba nga bwe beesanga beemanya masiki zaabwe zifaanagana kati tandika okulaba ababoodaboda abambadde masiki bonna baakabano bonna bambega bw'omala otula ku pipiki n'atandika okusojja ebibooziboozi by'enkyukakyuka naye n'amanya waakututte mukitegedde nkugambye twabajja mu kigambo mwendo kye baali bawandiise ku kalevu nga bakiwandika ku mandigaadi za piripiki ku bulevu buno obuleebeeta ku mandigaadi ey'omu maaso oba ey'emabega ne tubaleeta mu kagatto ne bajja ku nkoba ne bava ku nkoba kaakati bayambadde masiki ne badda ku bikoofiira ebya raawundi ebya Muhoozi Project kale neyo nayo nvuddeyo tugenze mu kalulu ke Kawempe ebintu byonna phase 1 gye twayogera mu kalulu ke Kawempe mwagirabye kati tugenze ku phase esembayo meeting eno nga yabaddemu Museveni abamu ku bo kuliko n'abalala Museveni Balamu Barugahara Salimu Swale Bamwine DPC Kawempe Damulira Muhoozi n'abalala bateeseza ebigambo bino ekintu kya Jjaati amawulire ga Jjaati gaabakubye nnyo bonna bajeegaana poliisi esirise amagye gajeegaanye galumiriza poliisi palamenti nayo nabagamba tulina okuyimirira batukola ebintu nga ffe example nga ffe experiment tewali agenda kutubeerera experiment naye batukola ebintu byabwe byonna bye baagala okutukola batuke ekiseera nga n'abadifendi nga tebakyasobola kudifendinga Museveni ekyo nno kirina kubanga ffe twewaddeyo ffe tulina okukkiriza olunaku lumu mami wa mama Ebeni yafa mama Ebeni talina gwaddako talina amuddako mu bulamu bwe mu nsi talina gwaddako talina amuddako gwazaalibwa omwana ogwo dadi we naafa nga ali mu primary n'asigaza mami naafa mu 29 January 17 naalumwa nnyo n'akaaba nnyo nafuba nnyo okulaba nga mmugumya naye nga taguma kuba mu nsi yali asigaddemu bw'ati naye nina ekigambo kye namugamba oba nkibagambe anyway wamawire tokyogera wamawire kyogere wamawire tokyogera wamawire kyogere amawire kireke anyway tuteekwa okubeera experiment tuteekwa okukkiriza ebintu byonna tubeereko kale ffe tuprotectinga abaana baffe wamma kankireke kubanga kijja kundetera wano kati tukkirize tubeere nga ffe ebizibu byonna ebyagala okukuba Uganda oba omulembe gwonna oguddako bikuba ku ffe ne bitatuuka ku abo be tuprotectinga bwe guba musana His Excellency yaleeta simbo gye bayita ambuleera enkuba bw'eba etonnya ambuleera ebeerawo yo n'etoba gwali mu ambuleera n'otatoba bwe guba musana gwokya ambuleera n'okuswensuka oba n'eswensuka naye gwe ali mu ambuleera n'oba n'eyekisiikirize bwe tuba twasalawo okubeera nga simbo ambuleera tubeere ambuleera eri Uganda n'eri abaana baffe n'eri emirembe egiddako omulembe gwaffe gweweeyo omusana gutwokye enkuba etukube naye bali omulembe gyaffe giri egiddako tegikubwa enkuba tegyokebwa omusana kaakati oluvannyuma lw'eggulire lya Jjaati ebigambo ebyo byenjogedde mwe muli ebigambo bye nayogera byesaagadde kuleeta nga bwe nabireeta luli kuba mujja kwonoona ebigambo byaffe abayaaye mumanyi okubba ebigambo byaffe ne mubitwala ne mubyonoona kale kati wamawulira
tukole bwe tuti tweweeyo tubeere ekyo kyonna ekijja kijje ne bwe kuba kufa tufe naye abalala tewaliddayo kubeerawo omulembe gufa mu kugujajaamya bwe gutyo okufa okwekyeyonoonere. Tekiriddayo omuntu afe ng'awummudde buwummuzi, omuntu afe nga tewabaddeewo kyakuddamu. Naw kati jaati ba Museveni baaswadde. Mwe saabagambye nti mubeere nnyo ku intaneti, obutambi bugenda kutandika okujja. Mulabye akatambi pulezidenti katuteereddeyo n'akamakugunyu mu kalinda ak'obulogo. Kandija ninga akiwulira mpuliranga n'atera okukalaba akatambi akatambi ako kajja, mpuliranga n'atera okulaba omusezi essaawa yonna mwandiraba omusezi nga yeekejja ku kitebe kya Nuupu. Bibya nti bitandise era pulezidenti akiwandiise bulungi nti ako ke kamu ku bungi ennyo bwe tulina. Kakati bateesezza bwe bati effujjo ligenda kukolebwa, naye ennaku zino okuva kati okutuuka nga 10 bagenda kujjamu ab'amagye, kubanga jaati yabalabisizza, mwagitambuza nnyo ne mugirabisa. Jaati egenda kuvaamu n'ebitongole ebikuumaddembe. Omusimbi ogwafulumye gugenze mu groups eza ghetto bayuwe ssente mu kawempe mu baana ba ghetto ne ghetto ezeetooloddewo okuyingira mu kawululu ako bakole effujjo nga liringa lya basivilian ku basivilians. Okitegedde? Kiwe Museveni omwaganya era bafulumizza miliyoni 10 n'ezi baziwadde Balamu. Miliyoni ezo 15 zigenda mu baana ba ghetto, onule 15. Bigurupu ebirimu bamajambere bani be bagenda okuyuwa mu kawempe bakole effujjo. Kyenva mbagamba nammwe bwe muba muteeseteese okubaako bye mugenda okukola byonna mubikole nga mwambale ebikookolo. Nammwe mwambale ebikookolo kati yessaawa anti be basooso byambala abakuumaddembe. Palamenti ne yeebuzaabuza, bannaddiini ne beebuzaabuza, bonna ne beebuzaabuza, mwambale ebikookolo tugwisanye bwenyi. Kati lwaki baagala kikola bwe batyo? Baagala okikola bwe batyo effujjo libeeremu nga balinga abasirise. Kati ng'ennaku z'omwezi 10 Museveni agenda kuyuwa amagye. Wulira bulungi, ng'ennaku z'omwezi 10 bwe banaamala okukola effujjo bagenda teekawo abantu abakulu mu kawempe nga boogera ku mawulire bannanga abaana nga basusse. Nedda bannaye kino tekijja kukkirizibwa. Gavumenti otunula butunuzi nga abaana bakola effujjo lino. Kati gavumenti eyiwa amagye ng'ennaku z'omwezi 10 nga wabulayo ennaku ezi okulonda. Bagambye bagenda kuyuwa amagye n'ebyokulwanyisa, emmundu, ebimotoka biveeyo ebyatalaga, ebipya, ebikola, ebitakola, biyibwe mu kawempe. Bayiwa amagye mu kawempe. Naye amagye gano kye bateesezza kino tebakuba ku muntu yenna, era tebakola effujjo lyonna, era temugenda kulaba wa amagye oba wa poliisi n'ogu akuba ku muntu. Naye bwe banaaba bakikoze bajja kuba muleeya nga basivilian. Kati bwe bayiwa amagye n'ebyokulwanyisa bagambye bwe bati 1 batekewo n'emisuuluulu. Guno gwambuka guno gukkirira nga abasirikale batambula tebanyega muntu, bali mu musuuluulu okuva ewambogo wansi eno okukuba eri ebwayiise paka eri ettula. Naye ng'omusuuluulu ogumu gugenda ttula ate omulala guva ttula gujja eno ebwayiise. Omulala gukkirira, omulala gwambuka. Buli luguudo lwonna lubeereko emisuuluulu nga gyekola bwe giti mbu kitiisa abantu okujja okulonda. Ekirala abajja okulonda batye amala okulonda adduka adde ewaka, kibawe tayimu esobola okubba akalulu. Muwulidde bulungi? Babakuutidde ne babagamba kamera etufuukidde kamera, temukuba omuntu yenna, temukola ffujjo ku muntu yenna, naye mmwe mweyiwe mu bungi mu uniform, temunyega muntu. Abantu basobole okusigala mu mayumba gaabwe bagambe sika akalulu tetugenda kufa, emundu ozirabe, sigenda genda. Aba yeewaddeyo n'agenda n'alonda, olumala okulonda adduke emisinde agende yeggalire ewuwe. Kaakati basobole okulangirira akalulu nga tewali yaasitula mutwe, mwenna nga muli waka. Akalulu kamwe bakabbe. Mukitegedde bulungi? Mubiwulidde bulungi ebyo?
kati temutya kintu kyonna mujje tubeere mujje mu bungi ate bannayuganda mwenna mweteeketeeka akalulu ke kawempe kajjeko Museveni kitegeeza Museveni asigaze ennaku 10 leero si 12 kitegeeza Museveni asigaza ennaku 10 okuva ku ntebe tusobola okukikola mujja kunsonyiwa amaloboozi agayitamu bannaye nabagamba tuli mu kafunda so ng'ennaku z'omwezi 10 Museveni agenda kugula amura zonna aleete mundu naye amagye gonna gaweereddwa gundi tegakuba ku muntu tegakole fujjo kubanga kamera zibaliko ate Museveni alina ebimwetoolodde bingi ebimulemesezza obulamu tu ba cabinet ministers mwenna ababadde badojinga cabinet ng'omanyi oludda ogenda mu cabinet enkya ku Mande genda mu cabinet ba minister mwenna betukolagana nammwe temuddamu kumisinga cabinet mbabuulira twateesa mubeere nga muliro yonnyo eri Museveni aleme beekengera bw'oba omanyi obadde omisinga cabinet omusajja atandise oba profilinga mumwe mulimu be bagenda okutta omu ku minisita asuliridde okufa ye ono kitwe gundi boss kitwe yani Samu Mayanja sawa yonna laama kansirike waliwo abananfuusi bannange bannaddiini tubeegayidde bwe muba temulina nga mulemereddwa okubaako bye mwogera obanga bye mwogera mubitya nga temusobola kubyogera mu bulambulukufu temuddamu kubaako kigambo kyonna kye mwogera temuddamu kwogera bintu bitakwatagana okusinga okwogera obulimba n'okutuusa omukolo temuddamu kwogera bigambo nga temwekakasa bigambo bye mwogera gwe Bukomeko mbadde njagala genda mukuwumbawumba wiiki naye sisobola gendayo nga simaliriza Bukomeko yagambye bw'ati kati nga nveno nga Bukomeko mukuba empinga bagamba mbuno nina empisa embiwulira James Bukomeko asaba kulembera ebibiina by'obufuzi okwewala ebikolwa ebityoboola n'okunyigiriza abantu abatawakira onagamba nti enkola eno eyinza okuviirako okutabangula emirembe mu ggwanga ono okwogera bino abadde ajja kusaawa okweza emyaka 5 ng'aweereza ng'omulabirizi w'emityana ebifaananyi bino mwalabikidde abasirikale b'ekibinja kijjat ekirwanyisa obutujju nga bakwata eyasunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda okuvuganya mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North Luyimbazi Nalukoola oba oliawo bye biviiriddeko omulabirizi w'emityana James Bukomeko okusaba abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi mu ggwanga okwewala okunyigiriza abantu abatabawagira kati kwabo ababadde bakuba Nalukoola kuliko abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi bameka bw'oba tosobola kuvaayo n'ogamba nti Museveni komye fujjo okumubuulira direct naye mmwe bannaddiini mmwe mulina amagezi mu mutwe Bukomeko ina amagezi mu mutwe awo walabyewo ab'ebibiina by'ebyobufuzi bameka abakubagana oba abakuba bannaabwe olabye Bayibuli kye yagambye jjo kye twasomyeko mu kitabo ky'okuva essuula 23 nti tokwatanga ekirabo kubanga omuntu bw'akuwa ekirabo akuziba emimwa Bukomeko osoma Bayibuli awo olabyewo ab'ebibiina by'ebyobufuzi abakubagana abakulembeze b'ebibiina bameka awo mpaayo abakulembeze abaleese furakasi eyo wakwata ogumotoka gwa Museveni nga bakuteeka emityana bwe muba temusobola kwogera direct musirike ono ategeezezza ng'ebikolwa bino bwe biyinza okuvaako emirembe mu ggwanga okutabanguka tugenda mu kulonda ebikolwa ebibi ebyokunyigiriza abalala bibi nnyo bijjawo emirembe gya Uganda njagala tubeere nga tukolagana gibaddewo ogirabawo agamba nti bannabyabufuzi balabire ku bawagira ttiimu z'omupiira ez'enjawulo bannabyabufuzi baani ekyomupiira abawagira ttiimu ez'enjawulo awagira ttiimu endala oba Man U oba Man City oba Arsenal tabeera mulabewo muyinza obutakwatagana naye tutegeeza nti mulabewo aba munnabyamizannyo era twagana bwe tukugana mu nkiiko zaffe nga bannabyamizannyo tubeera muntu atya muntu omu ono aliko amagezi gawadde bannaddiini ab'enzikiriza ez'enjawulo ku nsonga z'ebyobufuzi naddala mu masinzizo gaabwe baleme okwenyigira mu byobufuzi obutereevu baliwo batandisa okufaayo n'agamba nti ndi wa kibiina kino zibagira kuuli ekyo kikyamu kiba kiteekaniza Kristo tuteekeddwa okuba nga ffe tuli waggulu w'ebyo byonna kubanga ffe tugatta abantu olwaleero
leero obukomeko lwawezezza emyaka 5 bwekyanga alondebwa ku bulabirizi bw'emityana era wabaddewo ebikujjuko ku kkanisa yo. Bw'omuwulira ng'ayogera oyinza okulowooza nti ayogedde magezi bw'oba tobigenderedde naye byonna temuli mu magezi n'aka. Ekkanisa eteekwa okuyimirira ku mazima. Ebyo bye mugamba busimanyi mbuno obeera Newton simanyi. Ekkanisa eyimirira ku mazima n'erambika bannabyabufuzi. Ekkanisa yeyina mmwe mwina okugamba Museveni mugamba Museveni toka why are you beating around the bush mbu bannange era abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi awo olabyewo ebibiina by'obufuzi ebikubagana bimeka. Wakwata ogulabo gw'omusajja gukulemesezza okwogera. Bw'oba tosobola kuvayo n'ogamba Museveni nti gavumenti ne Museveni poliisi mukomye ebintu ebyo kubanga mmwe muyina amamundu ajja kujjako ekibundu kuba omanyi akuyinako fayiro. Mmwe musinga okubba amataka mmwe babukomeko mmwe bannaddiini mmwe musinga okubba amataka. Mmwe musinga okubba bakaaba nammwe. Bwe muba temusobola kujja kwogera bituufu mubireke mubiveemu temwekwekakweka wano kwefuula balina bye mukola nga temulina bye mukola. Sirikira ddala nga bwe wasirika sirikira ddala vuga ogumotoka gwo senga olunaku lumu gukunyiga. Koyo okutumanyira manyira wano. Ekyo kintu kyannumya okuva mu mawulire okuva jjo lwe nakirabye obedda kinnuma nga njagala kujja live. Naye era kale kasita nkitoddeko katono enkya ku Mande tugenda kuyisanya bwenyi naddala ekkanisa ya Uganda bwe mutalekerawo okwebuzaabuza at least yo ekereziya tusobola ogiwaayo tiiki tusobola okugiwaayo 65%. Ekereziya yo tusobola ogiwaayo at least 65%. Obuyisiraamu bwo bwamala dde okufuna Sheikh Kiti bwo bwamala. At least ye alina engeri gye yeetisa ekifaananyi ekyo eky'obuyisiraamu era obulwako ne naye waliyo gumubajje n'omulevu. Ate mubajje olabika oli embizzi. Mubajje bw'otaweerwa kirabika oli embizzi. Kuba okola ebikolwa ebibi ebisinga n'okulya embizzi otunda otya emmali y'obusiraamu. Temulina makulu. Mubajje oyinza n'okuba ng'oliira mu kisiibo. Mubajje oyinza okuba nga wabbye edda obutunda wanywedde edda obutunda. Waliwo ebisiraamu ebimu ebyefuula simanyi ebiyimaamu simanyi ebyefuula bikinga birya n'embizzi binywa n'omwenge. Wamma abayisiraamu abali mu kisiibo mwe bali kusiiba Mukama Allah abongere n'omukisa wamma. Kale tugenze mu kuwumbawumba wiiki eno olunaku lwali lwa Sande lwe twagamba nti temwekubagiza kubanga muffe mwennyini mulimu obusobozi obwo obwetaagisa okutununula. Obusobozi bwe tunoonya tuteekwa okuba muffe mwebuli. Kakati kwolwo twasooka mu Exodus chapter 3 verse 16 ne tugenda nga Mukama atuma Musa n'amugamba genda ono n'abaana ba Isirayiri obajjeyo e Misiri naye genda otandikire ku abakadde ba Isirayiri oyogere nabo kubanga balina obusobozi bw'enjagala bakulembera abaana abo abato babaleete. Abakadde bwe beebuzaabuza ne beebuza amagezi bwe baafa bonna nga bafudde baweddewo Mukama yatoola mu bavubuka n'ajjamu abakadde. Abakadde abali balina okukulembera abaana bwe bali mu kukulembera abaana beekulembera ne batuuka mu nsi ensuubizi. Abakadde bwe bataakikola Katonda yatoola mu bavubuka abo n'alondamu abavubuka n'abafuula abakadde. Eyali alina ebiviiri n'abisalako, eyali alina empale ng'azisibira eno. Sheikh Kiti yagamba Allah yennyini ye yakwata empale n'azijjayo eri wansi n'azizza mu kiwato n'amugamba kati empale gisibe bw'oti. N'amugamba kati n'enviiri ezo zisaleko. Sheikh Kiti yakijjayo bulungi Allah n'amugamba n'ebyo ebyokunywa amazzi toddamu ganywa kati nywa lw'enzooli. Ate munywe publicly ng'ensi ekulaba. Era abeera awo ng'atudde ogenda okulaba ng'asumulula ng'anywa mu kamera si kumusibako bigambo. Yatugamba Allah yennyini ye yabikola n'ajjayo empale gye zaali n'entambula n'agikyusa n'amu pano beating mu printing tukiyita pano beating. Oba ne bamakanika bakirina ng'obadde oyina emmotoka bagikulubudde bagigoomeza yonna erimu ebigundi bagitwala ne bagikuba ennyondo ne bagikolokota ne bagikola pano beating egenda okuvaayo yonna nga mpya nga kalangi kakola kati ng'emasamasa. So Katonda n'akwata omulembe n'agupano beating n'ajjamu abeetisika essanduuko y'endagaano ya Mukama n'agamba kati mwe mukulembere bannammwe babagoberere. Era bw'ogenda okusoma Yoswa ogenda okulaba ng'abaana bano bayabuluzaamu River Jordan. Kati awo genda mu Joshua chapter 3 ojja kulaba nga baabuluzaamu River Jordan naye ng'abakadde bonna baafiira mu ddungu. Muffe mulimu obusobozi obukola byonna bye twetaaga.
bukomeko ng'amaze okusirwala bw'atyo Emityana waliyo bukomeko omuvubuka oli mu boda boda oli mu chapati naye gwe bukomeko kati kubanga bukomeko afiiridde mu ddungu ly'Emityana. Kazimba Mugalu amaze okufiira mu ddungu waliwo omuvubuka awaawo mu Kampala awaawo nga gwe Kazimba Mugalu kati osobola okwetikka obuvunaanyizibwa bwa Kazimba Mugalu n'otuyingiza kye mugamba mu ekereziya tewaliyo bavubuka lwaki buli musumba gwe bawa obusumba mu ekereziya bonna bantu bonna abavubuka mu kanisa manya mu kanisa ya Uganda muveeyo mu taking over otherwise ebyo ebisajja ebyo ebikadde bigenda batomeza bali mu bimotoka. Kazimba Mugalu yagamba bw'oba oyagala pastor akusabire ekkanisa nga mwagala pastor abasabire muwone esala zikwate mumugulire emmotoka avuge emmotoka ennene nga yesinga mu kanisa kubanga bw'oba kanisa oyina emmotoka ennene esinga ey'omusumba bw'akusabira esala tezikola kuba obeera tokkiriza Katonda owaabwe ali mu material things. Waliwo omuntu omwalina obujulizi wano yabumpa ennaku ezo omwana yankubira essimu Kadaama n'angamba pastor nsaba kunsabirako nyina ekintu wano ekintu kinnemeseza ekyo okuva lwe najja wano namalawo akaseera katono nfuka ku buliri bakama bange bampaddeyo ewiiki ezi bwe mba nfuka ku buliri bagenda kunzizaayo eka ate nze maama nze taata ate n'abazadde bange nabo nze mbazaala nze mbalabirira kati bwe nzire ewaka mbeera mpedde ate wendi walungi mukama wange anjagala naye nfuka ku buliri ne bwe nebakawo eddakiika 3 nfuka wate nga babadde bampisa bulungi nina ekisenge kyange nina amasuuka meeru naye okufuka ku buliri kugenda kunzizaayo eka ne mugamba kale toddamu kufuka ku buliri nangamba nsabira ko nze saala ewedde toddamu kufuka ku buliri nagamba pastor nga tosabye kubanga mwamanyira biri ebyabasumba bammwe simanya kukasukira omucungwa n'ogwa simanyi nakokola bwati n'ogwa awo n'omanya mbuno omuntu asabye namugamba toddamu kufuka ku buliri mu linnya lya Yesu ate nze mponya Yesu yawonya namwogerako kasita omuteeka mu sentensi mugamba genda toddamu kufuka ku buliri mu linnya lya Yesu n'agamba pastor tusabe ne mugamba essaala ewedde ate nno mbadde si gundi akantu ako sikategese nandibadde mbakubira audio ye yagamba naye pastor essala ye ebeera nga yakusaga obeera nga asaaga pastor kimanyi si kyafuka ku buliri pastor si kyafuka ku buliri ndi mu contract nkola omusimbi guyiika buyiisi si kyafuka ku buliri gwe wenna omuntu omukulu ali eyo ng'ofuka ku buliri bugenda kulemesa obufumbo toddamu kufuka ku buliri mu linnya lya Yesu omuvubuka oli eyo omuvubuka oli muvubuka mulungi muvubuka mugoggofu olemeddwa okuwasa otya okuwasa kuba ofuka ku buliri toddamu kufuka ku buliri toddamu kufuka ku buliri toddamu toddamu kufuka kuba nze mmanye ebyo ebizibu by'okufuka ku buliri toddamu kufuka ku buliri okuva n'olwaleero tokola ki toddamu kufuka ku buliri mu linnya lya Yesu. Waliwo omulala yampadde obujulizi n'agamba pastor wajja wano n'obuulira ku kintu kiri ekya masturbation nempulira nga omutima gwange gunsalira omusango bulijjo abiwulire eyo abasawo simanyi mbunna abasawo mbo nga basomesa naye nga tebimukwatako ng'ali addicted naye yaŋŋambye twayogedde yesterday but one ng'ennaku z'omwezi nga 28 lwe twayogedde n'aŋŋamba mpezezza omwaka nga sikikola tekibangawo luli yali tazibya lunaku so njagala ne twogera ebintu nga biriko obuyinza n'amaanyi kubanga nga Katonda yabituwa yatuwa obuyinza n'amaanyi tubikozese muve mwoyo katembo oyo no fukamira osabe bw'oba okyogedde kyogere ng'okyogedde kiveewo yeyo nagenzeeyo ntya musobola okutwala ebifo by'abo batasobodde kusukka ddungu abamu mubalabanga abaliwo babalwisa mu ddungu baafa dda Bakazimba Mugalu baafiira mu ddungu ate mbadde mu kisiibo ate obadde oyagala ngejje nga ndi mu kisiibo bannange ndi mu kisiibo ate ogamba mbunongejje namwe mundabye nga nkoze ekituufu nkoze era kati empale nzisibako ekikwanso ebizibu ebiri wano obimanyi ggwe anyway so
muffe mulimu ba elders newankubadde tuli bavubuka. Olwaleero nalabyeko debate endala ebaddewo eyaba MOP eyabadde ya BBS telefina. Kyannumye ennyo nalukola tewandigenze mu BBS ebyo telefina ebyo. Gundi bakukolerako erinnya. Oyo Busuulwa Danistan Busuulwa mafia eva abeera ku BBS ng'atukuba. Tewali linnyeyo owaffe weni UP tewali linnyeyo ku debate ogwo. Naye nalabye Khalifa Aganaga ng'alwana okubeera gento okubeera elder. Nalabye Khalifa Aganaga ng'ava mu character eri ya bad character. Ayina ne brand bagiyita bad character. Studio. Naye mulabye ne FDC mutaddeyo negamba oyo gwe tulinamu essuubi Lido Wencha. Khalifa Aganaga leero mu debate eno ye yansingidde. Nkugambye mweno debate ye yansingidde kubanga yalwanye wulira nakugamba first term eyange ya senior wano. First term ekigezo kye nasinga okukola obulungi nafuna 28% yali political education. Master Nanjerega n'enswala. Egundi eyaddako tamu eyaddako nayingira enkaaga wa around 60 yannangirira okuba best. Second term nze nali best. Why? Waliwo luli mu first term yali afunye 9 naye ate nga kati afunye 87 nze namusinga. Nze namusinga. Era yannangirira ko mu senior wano nagamba senior wano mwenna asimu yasinze okukola political education kubanga nalinnya ebitundu nga 7 mu kikaga ku buli 10. Bana yegendo olabe Khalifa Aganaga yalwanye okubeera elder. Khalifa Aganaga, keep it up. You can make a good leader mass eyo sikati. Wejjeeko kiri ekya bad character. Owulidde bwe bimenya oddangamu. Wameeyo nvuddeyo. Olunaku olwaddako twali mu Luka essula 12 okuva ku lunyiriri olwa 3:5 tuka ku lwa 5:9. Wano Yesu yasomesa. Kolo twali tusoma nti waliwo bosi waffe ayina be yalonda n'abalekera batulabirire n'abalekera n'ebikozesebwa byaffe nti naye bw'alisanga nga babikoze bulungi ne batulabirira bulungi ajja bawa empeera. Naye bw'asanga oyo yakwata emiggo n'akuba abaddu nga yalagajjalira n'obukulembeze bwe. Oli kabaka walagajjalira obwakabaka, walagajjalira abasoga, walagajjalira abanyolo, ate ng'entebe ogituddemu, walagajjalira abakyoli, ate ng'entebe yakyoli ogituddemu, walagajjalira ekereziya ng'ate olutaali ogiremeddeko, walagajjalira ekkanisa naye ebikoofiira tebikuva ku mutwe buli ssaawa obeera mu biganduula biringa ebiteeteeyi. Obeera mu biteeteeyi by'ekkanisa naye nga tolina ky'okola. Bayibuli egamba oyo ajja musaawako omutwe. Boosi ajja basaawako emitwe. Oli sipiika wa palamenti. Wabula buli kye bakubuuza ogamba anti alinga ayogera mu nnyindo. Nze siri wano kubanga ndaba buli kimu ekitambula. Ebyo saabiramye. Wabula ndalabye Ateeso. Elders from Ateeso going, where there at NUP to do what? Bayibuli egamba yakuwamu awo katono naye oliayo oberaga. Bwe bakubuuza ebyajja ati nze simanyi jjati. Bayibuli egamba ajja kusawako omutwe. Eyo ne tuvaayo. Twalangira okusiba n'okusaba mu kitabo kya Judges chapter 7 from verse 1 to the last verse nga Gideon alumba abasajja abamidiani abamereki n'amawanga agava mu ddungu awo mu Ethiopia awo mu Eritrea awo waliwo abasajja awo Abasomaliya awo bonna nga baatuzinda mu kisenyi be balina bizinesi z'omu kisenyi bali awo baatuzinda ne bakwatagana n'abamereki ne bakwatagana n'abamidiani ne bajja ne batubonyaabonya mu ggwanga lyaffe. Katonda n'asitula Gideon n'abasajja 300 n'abakutulamu abamu n'abateeka ku social media, abalala n'abateeka mu diaspora, abalala n'abateeka ku ground ne balumba abasajja bano ne babakuba ku ttaka. Olunaku olwaddako olwazzeeko twagambye tetukola bajjajja baffe bye baakola ku mulembe gwa Ssemwogerere ne Besigye nga tetunnaba kusomoka Yoludaani. Waliwo bye baakola emitala w'omugga, ffe tetubikola abamaze okusomoka omugga. Ku olwo twagenda mu Genesis chapter 11 from verse 29. Waliwo Katonda pulaani gye yali alina ennungi eri Teera.
Teera n'asimbula okuva mu nsi y'Abakaludaaya gye bayita Yura n'ajja naye bw'atuuka e Harani n'abeera awo era awo we yafiira. Naye Katonda n'akwata Ibulayimu n'amugamba saakutuma wano nakutuma Kanani. Teera yafiira Harani eyali agenda e Kanani. Mukama n'agamba Ibulayimu wamma gwe va wano weeyongereyo. Ibulayimu n'agenda ayingira Kanani. Ibulayimu bw'ayingira Kanani n'atandika ensi eyo. Abaana bwe baasumagirasumagiramu ne beetwala mu buwambe, Katonda yabakwatirwa ekisa yabakomyawo omulundi ogwokubiri. Bw'abakomyawo ne Yoswa n'abayingiza mu nsi ensuubize. Yoswa abagamba mu Yoswa 24 wetwali ng'abagamba bannange mujjukira bajjajjaffe bye baakola emitala w'emigeri. Mujjukira Teera Nakoli ne baani bye baakola ne binyiiza nga Katonda. Iffe tusalewo tuweereze Katonda omu ow'eggulu. Naffe ne tukkanya ne tugamba ffe tujja kukola bye tulina okukola, tetujja kukola bajjajjaffe bye baakola. Basemogere bye baakola bye byatuviirako okubonaabona ebbanga lino. Besigye bye yakola, Besigye bwe yajja mu opposition yakwatangamu ba elite bye yakolagananga nabo ebyobufuzi ne batula ne ku mmeeza emu ne Museveni. Ffe ne tweyongera okufuwa, ffe ne batutuulira. Kati ffe tetukola ebya Besigye. Kati ffe tusitula abakulembeze, ffe tucekinga abakulembeze. Owange nga tetukyakulaba, gwe nga tetukyakulaba. Ffe tetugenda kukola bajjajjaffe bye baakola. Tukola byaffe Mukama byatulungamiza okukola mu mulembe gwaffe. Omulundi ogwaddeeko twabadde mu kitabo kya bye tukola byonna tetumenya mateeka. Tewali kimenya mateeka era ffe batuufu mu bye tukola. Twalaba Yesu ebintu bye yakola mu John chapter 7 from verse 1 to verse 52. Bw'olaba enjiri eri awo yonna n'ogisoma bulungi ojja kakasa Yesu yatupulipeyalinga n'agamba bye bagenda otukola naye baabimukola, naye tweteeketeeke kubanga tujja kumalako era tujja kuwangula. Yesu baakola byonna okulaba nga bamunyigiriza. Nkugambye naye ng'enjiri ya Yesu eri emisana n'ekiro nga ne bwe basindika abasirikale Yesu tebamukwata. Wabula ng'ebigambo byayogera baddayo nga bamaze okukkiriza Yesu. Abasajja Abafalisaayo baatuuka ne bakola statement mu kitabe ekya John 7. Omusajja yagamba n'ogamba kale mulabe abaana bano, mulabe abantu bano abatamanyi mateeka, mulabe abasiru bano abatamanyi mateeka. N'ababuuza nammwe abatutte, nammwe mumusembezza, mmwe be natumye omumukwata ate mukumyewo muyimba people power. Oyinza okikkiriza nti abaana b'SFC baagala people power ne Kyagulanyi okusinga gwe bakuuma? Oyinza okikkiriza nti abantu abali mu bitongole by'okwerinda batwagala nnyo okusinga bwe tulowooza? Okimanyi bagambye omusajja yatugambye nti baamukuba ne bamugamba tetukukubye lwa kirala, tukukubye ogende obagambe mwongereemu amaanyi mutununule. Omusajja abuuza, Museveni yagamba abantu b'eyo Museveni n'abagamba mmwe temumanyi kye bayita kusuula gavumenti. Naye mukole byonna bye mukola. Gavumenti eno abaana abo bagende bagitwale. Mujja kakasa kye bakuyita okujjako gavumenti. Mujja kunoonya we mutuula nga temulabawo. Nga Museveni akkiririza ddala nti bano abaana bamulyamu olukwe era abakyusa enkya n'eggulu. Nkugambye baali batudde ku pano egenda okuwozesa Yesu. Ate ku pano ne kuvaako Nicodemus n'abagamba tekiri mu mateeka. Penal Code Act of the Constitution of the Republic of Bafalisaayo tetukkirizibwa kuwozesa muntu, kusalira muntu musanga ataliiwo. Ne bamugamba naawe wasiruwala dda. Oli ku pano naawe wasiruwala. Nga bwe biri kati ojja bisanga mu Yokaana essula 7 osome essula yonna ojja bisangawo. Olunaku olwazzeeko twabadde ne valikiti y'ekisiibo kye twabaddemu ng'eri mu kitabo kya Exodus chapter 22 from verse 18 to 31. Ojja kugenda wosome nga Mukama avunaana by'avunaana. Ne mu Exodus chapter 23 from verse 1 to verse 10. Awo Bayibuli yakutte abannaddiini n'ekwata abannabyabufuzi, n'ekwata bakabaka, n'ekwata bonna, n'ekwata abakulembeze abo buli mu mutendera, ne balaga bye balina okukola era bwe batabikola kiki ekiddako. Ne tugenda mu kubikkulirwa essula 13 olunyiriri lwa 10 nga Bayibuli egamba oli eyo oli ku bantu bange obatirimbula, naye omuntu yenna atirimbula omuntu atalina musango naye atirimbulwe. Omuntu aleetera banne okugenda okuwaŋŋanguka okugenda mu buwaŋŋanguse naye agende mu buwaŋŋanguse, naye aligenda mu buwaŋŋanguse kubanga yakikola. Omuntu kyosiga kyokungula. Kale kati olunaku lw'eggulo lwe twabadde mu bannaggwano
ab'omulembe guli ogwali ogw'endagaano enkadde ne bagutransferinga ne babaleeta mu ndagaano empya. Era ng'omulembe guno omusajja yagamba mu Hebrews chapter 11 verse 32 to 34, njogere kindeke ki kubanga bwe ntandika okwogera bino nja kuzibya obudde. Senga ntandika okwogera ku bantu bano nga Gideon, jjukira Gideon twabadde tumwogeddeko wali nga tutandika ekisiibo nti Mukama atwambaza omwoyo oguli ogwa Gideon. Gideon ali mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya, newankubadde endagaano empya yamusanga yafadda. Naye olw'ebyo bye yakola mu ndagaano enkadde ali transferred mu ndagaano empya, ali transferred wano leero tumwogerako. Ne nkubuuza gwe senga wabaawo okuwandiika endagaano endala, waliwo okuwandiika Bayibuli ku byokoze olinamu chapter. Okimanyi waliyo omuntu ayina chapter nga ayina ekitabo nga kya chapter emu. Olupapula olwo naye nga naye yawandiikako bye yawandiika, oyo tumuyita wakusaaga. Yuda talina olupapula lumu olwo n'okuggwako terwaggwako lwasigalako ekitundu, naye waali si Yuda Iscariot, Yuda mulala. Waliwo omuntu ng'alinamu chapter 2 zokka bwe ziti. Now senga wabeerawo okuwandiika ebyafaayo by'omulembe ogwanunula Uganda ku Museveni, okakasa olinawo layini? Ninawo layini. Kati tusituke tukole Uganda etuteeke mu kitabo ky'endagaano yaayo empya n'enkadde. Mu ndagaano enkadde n'empya obeera otya owa struggle nga basobola okukukwata ne wayita wiiki nga tetutegedde nti no baakukwata, kubanga watumanyiiza tobeerawo. Abasajja ne bakuweza n'oweza omwezi mulamba ng'oli nabo baliyo bakuligita emiggo, kubanga obadde otumanyiiza nti omwezi mulamba nga toyina activity yonna, tetukulabyeko, tetukuwuliza, topostinze, tokomentinze, toyigize mu gurupu, tetukuwulirayo. Oyinza factor 3 eya 12 gye nabagamba bw'ogizimba tosobola kuweza ddakiika 3 nga factor 3 tennatugamba nti gundi abuze. Bw'obanga osobola okuwambibwa ne tutategeera olunaku lulamba, okyalina ekyokukola. Ate sigambye nti bw'oba ogira nti olwobeera okimazeeyo okimalayo nga Museveni avuddeko. Oba bye njogedde tubitegedde bulungi. Kati Uganda eri mu kuwandiika ekitabo kyayo. Fuba nnyo obeeremu n'olupapula waakiri olu. Waakiri eyawandiise ng'ayinza okumentioninga. Kubanga Gideon ali mu kitabo ky'ekyabalamuzi, talinayo kitabo kye bayita Gideon. Naye waakiri mu kitabo ky'abalamuzi yawandiikibwa ng'omu ku balamuzi abaalamula emisango gya Uganda gya Isirayiri ebiseera ebyo, kubanga yali mu biseera by'ekitabo ky'ekyabalamuzi. Mukama bawo omukisa. Kati tugenze ku kigambo ky'olwaleero. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu era Katonda wa Isaaka ne Yakobo, tuzze wano mu maaso g'Omukama. Leero lwa Sande tugenda kusoma n'okuyiga ekigambo kyo nga gwe omugenyi omukulu tukukoola osomesa oyigirize batabani bano bawalabo. Mukama Bayibuli etudirectinze bulungi ekigambo kyo kikomezaawo emyoyo gyaffe n'obulamu bwaffe, ate n'okutukuza mu kutegeera n'okumanya. Jangu otubuulire otubikkulire ebikusika ebiri mu kigambo kyo Mukama, era Mukama otutambuze otutuuse weyagala tutuuke, kuba ekigambo kyo bulamu, kigaba obulamu, kirimu ebirungo byonna ebizimba omubiri, ensi ey'omubiri n'ey'omwoyo. Yogera gye tuli Mukama, twongere okumanya n'okutegeera. Mukama tusobole okuyimirira mu biseera ebizibu n'eri enkwe z'omulabe Setaani, kubanga ekigambo kyo kitwambaza ne tuggumira ne tusobola okuyimirira mu mbeera y'obudde yonna. Mukama twala ekifo ekisooka, ganya ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo, era bibale ebibala n'ebibala byabyo bibeerewo. Era nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okubatasaanira. Mu linnya lya Yesu Mwana Katonda ayinza bena tusabye, abantu bonna ne bagamba nti amiina. Okay. Kati mu bannayuganda kambabuulire, tewali mbeera gye tuyitamu nga teyaliiwo. Tewali kintu kyonna kye tuyitamu nga tekiriiwo. Kubanga challenges zisigala nga weeziri,
naye ate emirembe gikyuka kati kyetaagisa mulembe kutegeera buvunaanyizibwa bwagwo ne guyingira mu action wali ne gukola bye gulina okukola okuggyako nga totegedde butegeezi nakugamba buli kintu ky'oyitamu bwe kikulema teweekwasanga kuba si gwe okisooseemu sooka obuuze bubuuza abaakisookamu baakiyitamu batya kubanga tewaliyo mbeera gy'ogenda kuyitamu nga mu bayibuli teriimu nkiddamu omulembe gwaffe tewali mbeera gye tugenda kuyitamu nga bayibuli tekyogerako nga teyina kyawandiikibwa ky'osobola kuyimiriramu ate bayibuli ekirungi kyayo ekulaga abaagwamu eyo embeera n'ekulaga abaagiyitamu gw'olemereddwa lwakuba omuwala yakusaaliza n'omuleepinga Amunoni wasomako ku Amunoni mutabani wa Daudi bwe yakwata mwannyina Tamali n'amuleepinga n'amuggyako virginity ye naye ate wasomako ku Yusufu eyazira muka Potifari tewali mbeera gy'ogenda kuyitamu nga bayibuli tegyogerako era bw'ogwa ogwamu wekka ky'ova olaba bw'otuukanga mu mbeera ng'oli fixed bw'oti ng'oli mu fix sooko seekikoowe onoonyeeyo ekyawandiikibwa eki bw'okifunanga mu bayibuli n'ofuna ekyawandiikibwa n'okyekwatako bw'epaba tokita ojja kuyitawo leero mbadde nyina omuntu gwe nnyumya naye gwe njogera naye ekiro nali nvuga bodaboda nga tubeera ku bodaboda nga tunyumya ebibooziboozi ebyo ebya bodaboda gundi bamusse nga tugenda oziika be bakubye obutayimbwa be batomedde ababoda bannaffe biki accident ziringa accident obutayimbwa bulinga obutayimbwa muba mubulyawo nga munnammwe gwe mwabadde naye akawungeezi ate bamubya akatayimbwa ekiro kufe bannange naye atulanga ekigambo ku stage ne bwe twanyumizanga ebiboozi ne mbagamba siyinza kufa katayimbwa siyinza kufa accident Nagamba naye kasajja gwe weepanka gwe nga bo tebamanyi kyenjogera kye nali njogera nali sikyogera kuba ndi mugezi nnyo nali nsimba ekintu munda munze mu nsi ey'omwoyo nkisimbe kimere era nga bwe tumala obbinyumya ennyo ne mbagamba naye mmwe mumanyi siyinza kufa accident siyinza kufa katayimbwa ne bangamba si gwe apaalapaala ovuga pipiki eyo ey'ekimama bajjako kuba ebyuma ne mbagamba siyinza kufa katayimbwa siyinza kufa accident olunaku lumundu banyumiza nnyo olunaku mukasambidde lwafa ekiro naye enkera waalwo kubanga ku makya ogwo tukeera ku makya nga amawulire gasaasaanye bannange olwo olunaku mukasambidde lwe bamukuba ebyuma n'afa nange lwe bankuba ebyuma ku Northern bypass okwo twekuba ebyuma ku Northern bypass ffenna ne tufiirawo ne bankwata ne banteeka wali nali nyambadde ebijaketi kuba nali nva mu nkoko nga nsibyeko akayumba k'enkoko nga nakedde nnyo neesibye jaketi nzambadde ziweze ntaddeko helmet nyina giraavuzi biki twekuba ebyuma naye bwe nali nzira engulu ekigambo kye nnayogera nga nzira engulu nagamba siyinza kufa katayimbwa siyinza kufa accident nengamba mukama weebale okunziriza chance endala mukama weebale okunziriza chance endala mukama weebale nga bamanyi nfudde naye ekigambo kye nadde engulu ng'ekigambo kyenjatula nagamba siyinza kufa accident siyinza kufa katayimbwa lwaki nkugamba ebintu bino nyina kyenjagala okuzimba ngende mu kigambo ekintu ky'okwatula ensi ey'omwoyo nsi nkulu nnyo toginyoomanga ne bw'oba olaba ng'owangulwa yatula okuwangula tokkirizanga okwatula okuwangulwa nava mu bodaboda yesinga nyinayo obuvune naye saafa naye munnange yanyingiza bodaboda eyasooka okunfunira bodaboda n'ankuutira gye yaŋŋaana okugenda ekiro gye bamukubira akatayimbwa omwana oyo baali bamuyita Kagaba ab'omu Kivulu bamumanyi bamutirawo ng'ewaakayuwaawo ku Nsibambi Road ve waakayuwa kkirira ku Nsibambi Road tokkirira nnyo wetamu ngadda awo ewa Aston Kajwala awo owetamu ngodda wammanji w'ekkanisa y'akayuwa bamukubirawo akatayimbwa nga yaŋŋaanangayo nga ye siniya wange bakatayimbwa ne bamutta naawe tewali kintu ky'oyitamu nga tewali yakiwangula nkukakasa bukakasa ekyo kyo tekiriyo
Wakiri bw'oba tomanyi Bayibuli kubirayo omuntu omu amanyi Bayibuli omubuulire embeera gy'oyitamu omubuuze wano kyawandiikibwa kikengwamu kawaayiro kikengwamu wano mu Bayibuli omanyi mukuba basabira pasita nsabiraako nsobola okusabira naye bw'oba oyagala okunywera funa akawaayiro mu Bayibuli okakwate bwevve omugambe Mukama bwe kuba kufa ngenda kufiira mu kigambo kyo kino wano Mukama obunabbi obwali ku Yesu bwali bugamba bwe buti nti alina okufa naye tebali mumenya ggumba naye ebiseera ebyo buli muntu gwe bajjanga ku musaalaba baali balina omumenya amagumba okimanyi Yesu tebamumenya ggumba levo bwe yatuuka bwe baali balina omumenyera eggumba ng'ekyawandiikibwa kigamba talimenyebwa ggumba era baamujja bujja ku musaalaba ne bamuziika nga mulamu ekyo ekyawandiikibwa nakyo ne kivugiramu boodabooda nengamba nze sijja kumenyeka ggumba sijina ggumba lyange ligenda kumenyekera ku boodabooda baagakuba ne gagonda ne mpulira nga gagonze naye saamenyekako ggumba nti lifulumye eryange kati muyige okwekwata ku bigambo bya Katonda kati eyo nvuddeyo sije nabadde nteeseteese kati revolution yaffe efaanagana ne revolution ya Yesu ku mulembe gwa Yesu abafalisaayo baali batambuza ensi nga Museveni bw'atambuza ensi omulembe gwa Yesu abafalisaayo balina ebintu bye baali baleese ne babiteeka mu maaso g'abantu ne bibuutikira obulamu bw'abantu nga bisinga obulamu bw'abantu nga bisinga Katonda nga bisinga naddira ebitalina makulu n'abiwa amakulu ebiina valiyu byonna n'abituulira Yesu we yajja yaddira biri bye baali basuula ebiina valiyu bye yazza waggulu naddira bye baali batembeeta ennyo kuba baali babifugisa omuntu Yesu n'abikwata n'abikkakkanya era ebimu birimu contradictions mu nzikiriza nti olwaliro era waliwo omuntu omu Museveni sidaatera nnyo okummanja buli lwe aŋŋamba pasita weebale wabuulidde enjiri naye pasita nkubanja okwogera ku sabbiiti era mmanja enjiri ya sabbiiti pasita sooka obuulire ku sabbiiti lwaki weewala sabbiiti nze seewalangako sabbiiti yaŋŋamba naye pasita olina engeri gye weewala sabbiiti wano yogera ku sabbiiti pasita yogera ku sabbiiti byonna mbiwulira nkugoberera naye pasita yogera ku sabbiiti nja kujja njogere ku sabbiiti naye si leero abasajja abo baali bakwata sabbiiti balina ebintu bye baaleeta nga bw'olaba Museveni bw'akwata NRM kokasi n'agifuula ey'amaanyi okusinga palamenti oba n'akwata koti masho n'agifuula ensonga okusibiramu abantu abatalina musango n'akulaga nti koti masho era nga senga ogigambako n'agamba Ssaabalamuzi si gw'ofuga eggwanga naye ng'akimanyidde ddala nti essiga eddamuzi bwe liseeseetuka entamu egwa mu kyoto Amiini ekyamutwala yensi okugwamu enkyuka okuwulira nti Ssaabalamuzi Bendikito Kiwanuka yabuliddwako amayitire buli muntu n'ajjamu Amiini obwesigwa Amiini bye yaddamu okukola byonna tebyaddayo okukwata ku bantu lwaki tebyaddamu kukwata ku bantu kubanga Amiini yali essiga eddamuzi lyali limaze okumementuka eseffuliya n'egwa mu kyoto Amiini yakwata ku ssiga liri eddala ery'ekkanisa ery'enzikiriza ne batirimbula oba ye yamutirimbula oba si ye yamutirimbula naye kasita baatirimbula Jenani Luumu eyo nalyo ssiga ddala liri invisible liri awo era kyova olaba ono ye Museveni okulitta yalita indirect alise indirect teyali kubako kifuba nga Amiini naye Museveni n'ayimira n'agamba toyogera ku kooti y'amagye si gw'ofuga eggwanga bino byonna biri mu bye tugenda okusoma nga kooti masho zaaliwo nga zinyigiriza abantu njogedde nnyo nga sinasoma kyawandiikibwa wano kiba kizira tekikkirizibwa wano katugende mu Bayibuli Matayo 12 abasebeniside mu mmanja sabbiiti naye lwe naabuulira ku sabbiiti mujja kunkyawa lindako abasebeniside mu mmanja sabbiiti abasiraamu mu mmanja okukomolwa Essula 12 awo mu biro ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku sabbiiti abayigirizwa be ne balumwa enjala ne batandika okunoga ebirimba by'eŋŋaano ne balya naye abafalisaayo bwe baalaba ne bamugamba nti laba abayigirizwa abo bakola ekyomuzizo okukolera ku sabbiiti naye n'abagamba nti temusoma nga Dawudi bwe yakola bwe yalumwa enjala ne be yali nabo
bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo y'okugirya newaakubadde be yali nabo wabula bakabona bokka nanti kitemusomanga mu mateeka bakabona mu yeekaalu ku Ssabbiiti bwe baasobya Ssabbiiti so tebazza musango naye mbagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu naye singa mumanya amakulu ga kino nti njagala ekisa so si ssaddaaka temwandinenyeza abatazizza musango. Okitegedde nti baanenyanga abatazizza musango baasibanga abatazizza musango bakwata Ssabbiiti ne bagyonoona ne bagifuula kooti maasho ey'omulembe guno. Bakwata yeekaalu ekizimbe ne bakifuula ensonga okusinga Katonda. Yesu kyava abagamba nti senga mubadde mumanye nze ayimiridde wano nsinga yeekaalu obukulu. Kirabika olunyiriro lwo temuluwulidde bulungi katuluddemu wano. Kubanga omuteeka bakabona mu yeekaalu ku Ssabbiiti bwe baasobya Ssabbiiti so tebazza musango. Bakabona mu yeekaalu bakabona baasobya yeekaalu bo ne balaga nti tewali musango nga bo babikoze nga bw'olaba gutabani gwe gugamba nti ngenda kusalako gundi omutwe wabula ate ne bajja bakulaije ne bakwata mbu omwana agambye mbu basaleko ab'NRM emitwe. Omwana ye ne bamukwata ng'oli yeeyita kabona ali mu yeekaalu yakyogedde ali wakati mu buyinza ye ne batamugambako ye lwe yakyogera teyazza musango. Ono omwana lwakyogedde ye ne bamukwata era mbu musango gwa Nnagomola musango munene nnyo. Yesu n'agamba bw'ati ng'abasajja bakungiriza yeekaalu naye mbagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu. Yesu yakiikirira abantu bonna n'ayogera n'agamba ali wano asinga yeekaalu obukulu. Kubanga baali baddira agazimba ago ga yeekaalu ago simanyi ga kasiduro ne bakulaga nti ogwo gu kasiduro gwe gukulu mu nzikiriza. Ne bakulaga nti gu yeekaalu gwe gukulu. Yesu n'agamba gwe wenna ali wano oli mukulu okusinga yeekaalu nga ye yeetuwaayo nga example ng'agamba nze ayimiridde wano nsinga yeekaalu eyo nsinga yeekaalu amakulu. Kubanga mu yeekaalu mwali yeekaalu z'ebiseera ebyo zaalingamu abalwadde abatawona. Yeekaalu z'ebiseera ebyo zaalimu bannaddiini ababbi. Yeekaalu z'ebiseera ebyo zaalimu bannaddiini abatayogera ku banyigirizibwa. Yeekaalu z'ebiseera ebyo zaalimu bannaddiini mwe bannaddiini mujja gamba nti kansirike ku lwakakofiira kenyambadde. Mwalimu bannaddiini abeekobaana ne badikiteeta okulumya abantu. Yesu n'agamba ebyo ebiyeekaalu byamwe tebirina makulu. Naye singa mumanya amakulu ga kino nti njagala ekisa so si ssaddaaka temwandinenyeza abatazizza musango. Senga mubadde mumanyi nti njagala ekisa okusinga ssaddaaka temwandinenyeza bantu batazizza misango. Kiki ekiri e Uganda? Nga Yesu kyategeeza ndeese mirembe mujjeewo okusibira abantu obwereere. Kubanga baali baddidde okuwaayo ssaddaaka nga kye kikulu nga ssaddaaka kya makulu nnyo okusinga okusinza Katonda era abantu nga bategeera ssaddaaka nga nammwe bwe mwategeera ssaddaaka. Ebyo ebigambo Yesu bye yasomesa abantu abaabitegeeranga kyova olaba nga abantu abaabitegeeranga baategeeranga nnyo nnyo baayagala nnyo Yesu n'Abafalisaayo ne beewuunya naye abantu bano kiki kye baagala ku musajja ono? Kubanga baali baabulwako ayogere omutima gwabwe nga n'ekkanisa yafuuka purobulemu eri abantu. Nga ekkanisa yafuuka purobulemu eri abantu, Ssabbiiti yafuuka purobulemu eri abantu. Teebereza okukusiba olw'okuba okoze omulimu ku Ssabbiiti. Ssabbiiti n'efuuka ekizibu eri abantu. Yeekaalu n'efuuka ekizibu eri abantu. Nga bw'oba towaddeeyo ssaddaaka toba mulokole. Bw'oba gwe mu kibbo toyinaamu linnya lyo bbaasa, ebbaasa yo mu kibbo teriimu, gwe toba mulokole. Pasita abeera takumanyi tamanyi nnamba yo. Nababuuza ebintu by'ebbaasa by'ekimu eky'ekkumi eky'ebbaasa byatandika bitya, byavaawa bitegeeza ki? Mmwe mugaba emikisa. Mmwe mugaba emikisa obububbi. Ekkanisa yonna yo ate abasumba mwenna mwabikoppa n'ab'omu byalo.
mbuuza kiki ekiweesesa omuntu ekimu ekikumi mu bbaasa anti munnange kusabira anti kusabira babalimba balondoolerawo ne bamanya CPI alina kapasite ereeta ekimu ekikumi kya bukadde 10 kitegeeza bw'aba awo ekimu ekikumi kya bukadde 10 kiba kitegeeza nti awo yabadde alina ddiru ya bukadde 10 kati nga batandika okukubira kati gw'omusumba abeera akubuuzaako bulaza ofunye ku kyokulya nga ndaba empewo nnyingi wandiyambadde jaketi bw'ati bw'ayogera mukama yambala jaketi kuba empewo nnyingi kumba akusika eriyo ng'akuleeta ng'akuteeka ku gwakulira akakiiko k'abazimbi kuba amanywa bw'oba ow'ekimu ekikumi kya bukadde 10 ate n'owa n'ekiweebwayo kitegeeza bwe wanaabaawo okweyama okuzimba ojja kuwaayo obukadde 2 bwe batyo bwe babamalamu ogenda okulaba ng'eyalokoka alina akaduuka ogenda osereba mpola kati osula mu ddiiro lya mukwano gwo eyali asobola okwepangisiriza kati osula mu kibanda Yesu yakuyita kubonyaabonya nkubuuza walokoka olinamu ekintu ky'olina walokoka olina famire yo oyinayo akasente akatonotono waakiri osobola okuweererako abaana bo osobola obbawa ekyokulya n'ekyokunywa naye okuva lwe walokoka mukazi wo yaddayoko ko ewaabwe abaana ne bagenda jjajja waabwe yabaweerera naye byonna byatandika lwa kulokoka saddaaka zaafuuka ekizibu mu makanisa atawadde saddaaka taba mulokole wabula n'abafalisaayo bali abatufuga kooti maasho yafuuse kooti maasho okimanyi mu gavumenti ya Museveni okubeera owa Nuupu waakiri obeera n'emmundu eyaddala nga obba kati okukwata omubbi wa banka ne bakwata n'emmundu ng'omenya banka naye nga tolina likodi mu NUP gwe toba na musango naye bwe bakukwata n'akakofiira ka Nuupu osibira mu kooti maasho okimanyi nti omusajja kulumba tabula eyagamba nti nattalwa nga yamuttisa mundu ali mu civilian court naye okimanyi nti Bobby Yanga ali mu kooti maasho Yesu n'agamba abasajja mmwe senga mubadde mumanyi nti emirembe gye gisinga temwandisibidde bantu bwereere buli lwasibira abantu awo obwereere oba toleese mirembe mu ggwanga Yesu ye yasomesa senga mubadde mumanyi nti ekyo kye mukola kitabangula mirembe temwandisibidde bantu bwereere kati Yesu n'agamba nze naleeta mirembe waliwo olunyiriri olulala oluntomedde wano kamala oddugendamu wano katono Matayo 19 Matayo 19 olwo ddo nabadde sirutegese Matayo 19 obudde nga budduka bulaza naawe yangu Essula 19 awo lwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo n'ava e Ggaliraaya n'ajja ku mbibi y'e Buyudaaya emitala wa Yoludaani ebibiina ebinene ne bimugoberera n'abawonyeza eyo Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bagamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo n'addamu n'agamba nti temusoma nti oyo yabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi n'agamba nti omuntu kya wulira Yesu yatambulanga ng'akola ku bizibu by'abantu nga ne bw'aba alina gy'alaga n'asanga ne bw'aba alina omulamu omulala gw'aliko n'asanga abanyigirizibwa ayimirira bw'osoma chapter eno Yesu alabika yali agenda semina yali etegekeddwa obanga ya bufumbo yakwogera ku bufumbo Yesu n'amaliza bye yali aliko eri nakkirira agende mu programu endala gye yali aliko agenze bayogera ku byamaka bya bufumbo mateeka ga Musa gayogera ki yakyogerako ki ye yali theme naye verse ey'okubiri egamba waliwo abalwadde ekibiina ky'abalwadde n'abanyigirizibwa Yesu yasooka n'aleka biri n'asooka adiringa n'abantu bano abanyigirizibwa Bayibuli ekyogera bulungi nti n'abasumulula n'abawonya bw'amala obbawonya n'alyoka agenda ku biri eby'obufumbo bye yali agendamu naye nga bamaze okuwona Pulezidenti Kyagulanyi mumanyi lwaki buli walaga abantu bamwettanira asooka n'ayogera ku mitima gy'abanyigirizibwa n'amala obbanyiga emitima n'alyoka agenda ku birala by'abaagendako yali ali ku bintu bye birala ava mu tureke simanyi atambudde ava mu turere alazeewa omuvubuka n'adduka emisinde n'amugamba Kyagulanyi sokompa ennyondo konvoyi yonna neeyimirira n'amala okukola ku muvubuka ono okukakana ng'amuwadde ne pikipiki mpya okakana ng'omuvubuka afulumiza n'ennyimba
okukakana nga muyimbi w'amaanyi kati yasinga mu Western Uganda. Agenda kujja kubeeroncha we Nakivubo simanye Erugogo. Babadde abayimbi bamwe be mugambagamba bajja kutya nga nsi ajjuziza Lugogo. Yesu yasookanga kukola ku banyigirizibwa. Kyagulanyi kyakoledde ddala abantu abaali baasuulibwa abanyigirizibwa abaasuulibwa abataliiko agamba baasooka. Era ba MP ab'ebitiibwa baawaaba ewuwe ne bamugamba naye nga bafuutu soja batuyisa bubi. Lwaki obibiita nnyo bafuutu soja? Abo be baali mu yeekaalu nga baakala emikono, baali mu yeekaalu nga balema nga beeweta. Yesu yayingira mu yeekaalu nga mulimu omuntu bulijjo asaba naye ng'ali bw'ati alina ebbango. Yesu n'amugamba wamma sooka weegolole. Gwe weegolola awo mangu omusajja ne yeegolola. Kati omuntu bw'amala okwegolola bw'atyo n'akusanga ng'ozannyira ku Yesu oba olina ky'omwagaza. Yesu yasooka banyigirizibwa. Ky'ova olaba buli gy'alaga bayiika bangi kubanga ayogera mitima gyabwe. Nzizeeyo mu Matayo 12. Nzizeeyo mu Matayo 12 eri gye tubadde. Essula y'ekumi embagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu. Naye singa mumanya amakulu ga kino nti njagala ekisa so si ssaddaaka temwandinenyeza abatazizza musango. Kati kambabuulire mu Uganda omuntu wa bulijjo gw'osinga gavumenti. Yesu yagamba senga mubadde mumanyi nti ayimiridde wano asinga yeekaalu zammwe ezo ze mutembeeta temwandizeemu kusinikirako bantu binnyo. Kyagulanyi ekyo kyatusomeseza nti ffe tusinga ba leaders obukulu mu ggwanga Uganda. Ffe tusinga abalamuzi obukulu. Abalamuzi baliwo ku lwaffe si ffe tuliwo ku lw'abalamuzi. Wabula ye Museveni akulaga nti abalamuzi be bakulu ennyo. Museveni akulaga palamenti be bakulu ennyo. Tulina obbagulira essuuti, tulina obbayigiriza okwambala, tulina obbayigiriza okulya, tulina obbagulira emmotoka, tulina obbagulira amafuta, tulina obbawa omusimbi, tulina obbawa alaawensi. No. Senga baali bamanyi nti omuntu kyekikulu banditereezezza Uganda. Yesu yabiteeka upside down nga Kyagulanyi bw'akikola. Okuddira kye baali balinyiridde n'akifuula ekyomugaso, kye babadde batembeeta okuba ekyomugaso, kubanga babikola babigenderedde okutumala amaanyi n'okutufuula nti ffe tuliwo ku lwabwe. Era Yesu awo yabagambira nedda bassebe ekyo temumukirowooza. Kubanga omwana w'omuntu ye mukama wa Ssabbiiti. Kubanga omwana w'omuntu ye mukama wa Ssabbiiti. Ffe bakama ba gavumenti. Iffe tulina okufuula Uganda kyeyagala ebeere, si gavumenti kufuula iffe. Ffe tulina okufuula Uganda kubanga ebbanga lye tuwadde Museveni omusimbi obuyinza alemeddwa okufuula Uganda kyayagala ebeere. Kubanga ffe tulina ogifuula kyeyagala ebeere. Mmwe kambabuulire olunaku lw'olifuna omukisa n'ojjako mu nsi z'Abawarabu ojja kakasa nti twali tulina kufugibwa bakabaka baffe. Kubanga tewaliwo kabaka ayinza kukwata mwana w'obwakabaka bwe n'amuteeka mu court martial. Bandi tufuze n'omukwano n'ekitiibwa kye tubawa. Wali owuliddeko kabaka ng'ayogera eri abantu? Ayogera n'omukwano n'ekitiibwa n'okwagala n'emirembe. Kubanga abantu bayogereramu abawa ekitiibwa ate nabo ne bakimuddiza mu bungi. Kati tosobola kulemberwa muntu agamba nti I'm going to crush you. N'ogamba nti mujja kukulaakulana. Tosobola kuddira muntu aleeta abalwanyisa obutujju n'abayiwa mu bagenda abeewandiisa okwesimbawo. Kati mwe kambabuulire kambawo ekyokulabirako wano essimu yo n'emala egwa oba neekubulako mu ngeri oba ng'olina w'otudde n'ogyerabirawo kubanga wano byangu nnyo ffe aba security bantugamba abantu ba wano asobola okutuula awantu ne mukwano gwe nga balina laptop ne babeera ku laptop yaabwe ne bamala ne batambula ne bagenda nga bombi bagyerabiddewo. Naye bwe beerabirawo laptop emikisa giba 98 oba 99 okulabika. Omukisa gw'okubula gubeera ogwo. Nkikuddiremu okiwulire essimu nga yakubuzeeko wano emikisa 99 ku buli 100 era bw'atuuka n'agamba oh my god my laptop agamba okay nja kuddayo ku lwokusatu n'abeerayo ng'ali konkushua n'abeerayo enkya ku Mande n'abeerayo ku lwokubiri ku lwokusatu n'ajja n'agamba ku Sande nali ntudde wano n'endekawo laptop yange ne bamugamba genda wali mu ofiisi eri wali
wano buli office ya security ebeerako lost and found gundi cabin woteeka nkugambye wano essimu bwekubulako emikisa 9 ku buli 10 oba oyina ogiraba mmwe abagamba mbu nno abayisiraamu babi era mugamba mmwe abalokole simanyi mmwe ensi ez'abakristaayo mmwe aba Katonda ennyo mmwe muweereza ennyo Katonda mmwe abatukuvu Uganda essimu bwekubulako obeerako akatundu k'omukisa katini kalinga akatiddiitu bwe kati essimu y'okulabika ne bweba ebulidde mu palamenti nga mwenna muli bahonalebo mu palamenti kuliko akatiddiitu bwe kati ng'obadde otudde ne Nabbanja ne supiika essimu yo neekubulako oba olinawo omukisa bwe kati essimu y'okulabika naye nga tolina bw'ogamba abantu nti mbadde ntudde ne supiika ne Nabbanja amabaati g'ekkalamojja nga gali wakati wa supiika ne Nabbanja abakalamojja okugafuna baba balinako omukisa katundu amabaati okutuuka ekkalamojja naye wano nkugambye ne bw'oleeta wano sobi najja akola wano tasobola kubibbayo nze amasimu ge nnaakalonda tobala okitegedde kubanga abafuzi baabwe bateekateeka abantu baabwe bateekateeka ensi yaabwe nga bamukwano naye muyina omufuzi atuula okubookera ennyumba zammwe n'okwokya amasomero gammwe Yesu yagamba bw'oba okola ebyo tosuubira emirembe mu nsi tosuubira mirembe mu nsi abazadde b'omwana abayomba bagamba lwaki mwasazeeyo omwana nga twabagambye mumulekeyo tujje tulabe oba omwana oyo yeetuze bagenda okujja nga poliisi emugjeewo nabagambye akasajja kamuyingo kasiyaga abaana baffe ne muwakana n'avaayo n'ajja mu kuŋŋaaniro lyabwe era laba mwalimu omuntu yalina omukono ogukaze ne bamubuuza nga bagamba nti kirungi okuwonyeza omuntu ku ssabbiiti era bamuwawaabire n'abagamba nti ani mu mmwe bw'aliba n'endiga y'emu n'emala egwa mu bunya ku ssabbiiti ataligikwata ataligijjaamu omuntu tasinga nnyo ndiga kale kirungi okukola obulungi ku ssabbiiti n'alyoka agamba omuntu oyo nti golola omukono gwo n'agugolola ne guwona ne gubanga ogwokubiri Yesu yasooka kudiiringa n'abanyigirizibwa kyova olaba baakuŋŋaananga buli we yali alaga kubanga nga bamanyi wakiri bajja vaayo n'ekigambo ekiwonyeza obulamu bwabwe Yesu n'ababuuza kiki ekisinga okuba ekibi okola obubi ku ssabbiiti oba okola obulungi Yesu n'agamba omuntu n'agolola omukono gwe omukono ne gutereera bali ne banyiiga ekintu ekiwalanya His Excellency Kyagulanyi kwe kuddira ffe abaali bakaze emikono abaali beewese nga tulina amabango abaali bakakanyala ensingo n'atukwata n'atuwa ebigambo eby'obulamu n'atuzzaamu obulamu ne tutandika okukola bye twali tetusobola kukola kansooke ngende mu Luka 5:17 wulira Luka 5:17 essula y'omutaano tuliba gye bali naye ebigambo bye ne byeyongera bweyongeza okubuna ebibiina bingi ne bikuŋŋaana okuwulira n'okuwonyezebwa endwadde zaabwe naye ye neeyawula n'agenda mu malungu n'asaba awo lwatuuka ku lunaku lumu mu ezo yali ng'ayigiriza n'abafalisaayo n'abayigiriza b'amateeka baali batudde awo abaali bavudde mu buli kibuga eky'e Ggaliraaya ne Buyudaaya ne Yerusaalemi n'amaanyi ga Mukama gaali naye okuwonya ndaba abantu ne baleetera omuntu ku kitanda eyali akoozimbye ne basala amagezi okumuyingiza n'okumuteeka mu maaso ge bwe bataalaba wa kumuyingiriza olw'ekibiina ne balinnya waggulu ku nju ne bamuyisa mu matoffaali ne bamusiza ku kitanda kye wakati mu maaso ga Yesu awo bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba nti omuntu ebibi byo bikugiddwako abawandiisi n'abafalisaayo ne batanula okuwakana nga bagamba nti ani ono ayogera eby'okuvvoola ani ayinza okuggyako ebibi wabula Katonda yekka naye Yesu bwe yategeera okuwakana kwabwe n'addamu n'abagamba nti muwakana ki mu mitima gyammwe ekyangu kiruwa okugamba nti ebibi byo bikugiddwako oba okugamba nti golokoka otambule naye mutegeere ng'omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi okuggyako ebibi n'agamba oyo eyali akoozimbye nkugamba nti yimuka ositule ekitanda kyo oddeyo mu nnyumba yo amangu ago n'ayimuka mu maaso gaabwe n'asitula ekyo kye yali agalamiddeko n'agenda ewuwe ng'agulumiza Katonda okuwunikira ne kubakwata bonna ne bagulumiza Katonda ne batya nnyo nga bagamba nti tulabye eby'ekitalo leero awo oluvannyuma lw'ebyo n'avaayo n'alaba
Yesu yali abuulira ng'era ali mu Bafalisaayo bajjanga ne babeerawo bawulire by'ayogera balabe kuba akola paredi z'amagye banoonya bye bamuggyako omisango